Adui Museveni mwenyewe. People power, tusonge mbele mwenyewe. People power, tusonge mbele na mwenyewe. People power, tusonge mbele na mwenyewe. People power, tusonge mbele na mwenyewe. Adui nani? Adui Museveni mwenyewe. Adui nani? Adui Museveni mwenyewe. Tusonge mbele na bidii, tusonge mbele na bidii. Raisi wetu Kyagulanyi, raisi wetu Kyagulanyi, raisi wetu Kyagulanyi, raisi wetu Kyagulanyi. People power, our power. People power, our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Banange basile bulungi basebo ne banyabo. Magende bulungi. Magende kokulya. Ndakapone kimanyi Mr. President. Banange tugenda mukono olwaleero. Olabye okumala ebbanga ddene poliisi ebadde efuba okwekwasa obusongasonga okuva Kamuli batulemesa okutuukayo ne batukuba tiyagaasi nayonayona gye tubadde tulina okugenda nga bagezaako tusindiikiriza tulwanagane nabo bafune ensonga lwaki batta abantu, lwaki basiba abantu, lwaki batusiga ekifaananyi nti tuli bakozi ba ffujjo. Njagala okubeebaza mu ngeri enjawulo mukuumye obuntu mulamu, mukuumye empisa, era njagala obbasaba tugende maaso n'enkola eyo nga tukuuma empisa. Ekyomukisa omulungi bino tebiringa biri ebyedda, kati ensi yonna eraba ekigenda maaso. Abali ku kamera mbeebaza era nyongera obbasaba temujja kamera zammwe ku bantu baffe n'akwabo abatutulugunya. Oluvannyuma lwa byonna nga tumaze okulaga empisa, tumaze okulaga nti ffe batuufu be bakyamu baswadde ate nga bamanyi bulungi nnyo nti buli omu kyakola alina okisasulira akabeera eddi. So ne bakakana oba ne balaga obubonero obw'okukakana. Nabategeeza bwe twasembayo okugezaako okugenda gye twali tugenda gye batulemesa ne tukomawo ne bannaffe ne babasiba tebanabata mu makomera, naye ne tugenda ttiimu yaffe negenda neraga poliisi obukyamu bwabwe. Mulundi guno ne basuubiza nti tebagenda kukola bimenya amateeka. Twetegese okulaba oba tebakola bimenya amateeka. So tugenda mukono okukola olukuŋŋaana lwaffe mu ddembe. Njagala obbasaba empisa ze mbadde nazo ze mba mu kukola ki musigaza. Tewaba akola ffujjo ate temukkiriza mukozi wa ffujjo yenna twerimbikamu. Bwe muba mutambula ku kkubo mukuume empisa, emmotoka ezaagala okuyitawo muzireke ziyitewo. Abantu betuwubirako namwe mbawubireko mu ddembe. N'abo abali abatagenda kuba naffe temuyiika mu kkubo wabula mutuwubireko nga muli ku sayidi y'ekkubo. Abalina akawera akamyufu kakwato kawuube tekimenya amateeka, alina olugoye olumyufu lwambale tekimenya amateeka, naye byonna ng'obikola mu buntu bulamu ng'obikola mu mpisa. Tulina obuvunaanyizibwa okulaga ensi ffe baani, okulaga ensi ekifaananyi kyaffe. Mulabye ne bannaffe bangi nnyo bagezezzaako tusiga ekifaananyi ne batuuka n'okugamba nti ate ffe tulwanagana ne bannamawulire, ffe tukuba bannamawulire ne bwenkubadde balaba abakozi b'ebikolobero. So tulina ffe ekyokulwanyisa kyaffe kukuuma empisa zaffe ne tumakinga sure ekifaananyi kyaffe tebakyonoona. Tumanyi nti abapoliisi newankubadde beeyamye obutamenya amateeka, bo mubamanyi boogera ekintu kimu ate ne bakola ekirala. Mubaleke be baabeeswaza, ffe tukuume nga tuli ku mulamwa gwe tugenderako. Kakati tugenda mukono omulamwa gwaffe naawe asobodde okwogera n'omuntu nga tetunnamutuukako. Omulamwa mu miramwa gyonna gwe gw'okuzzaamu abantu amaanyi, obutamala mu maanyi n'okusindika message out there eri abantu bonna nti tuli bangi abaagala enkyukakyuka, tuli bangi ate tuli bamalirivu. So n'obugambo obwo njagala okubajjukiza nti tusimbula wano tugenda ku Njogezi grounds, ekifo ekiri mukono kitwakanyizaako n'abapoliisi nti bwe tugenda okolera olukuŋŋaana lwaffe era tutuuke obulungi. N'abali emukono bemanya bandaba ku mutimbagano mujje mwena tusenkanaawo ku Njogezi grounds. So n'obugambo obwo njagala Amanyanze Haji Segel Lukman, in charge of this place now.
kuba nti ndaba buli kimu ekigenda mu maaso n'okola enteekateeka mu kifo kino, naye wakati w'okubeera nti poliisi emaze okutuuka okusika naye omuguwa ng'eyagala okutikka ebyuma by'abaana okubitwala, tukkiriziganyizza poliisi ereke ebyuma bitambule bigende Entaawo alternative gye batuwadde, era kakati tujjawo byuma bino tubitwale Entaawo ku venue eyo, tusigale nga tukyagenda mu maaso ne meeting yaffe ey'okuteekateeka okwaniriza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, kino kirina engeri yonna gye kibakosezza. Twabadde tutegeddeko nti eggulu mwabadde mukaanyiza ne poliisi. Kirina engeri yonna gye kitukosezza kubanga mbadde njogera n'omukulu wano DPC ngambye waliwo tiimu ekola ku biri technical ate ne wabeerako tiimu ekola ku bintu ebiri strategical. Kati strategical team esazeewo nti wano tujja kubeerawo, tugende tubeere Entaawo. Baba wadde ensonga ki? Ensonga gye batuwadde yeeyo strategical team eya waggulu etunuddeyo neega nti tugende tubeere Entaawo, although nga babadde bagreens okubeera wano yesterday n'ekifo tekibeera inspected. Entaawo mwasasuddeyo oba poliisi yebasasulidde? Ekifo kyabadde already nga bifo byabadde bibiri nga biteeketeeke nti Entaawo oba wano, byonna byabadde inspected yesterday by the police. Kati olwaleero bwe basazeeyo tugende wa Entaawo. Yes, tuyiseemu ku nteekateeka za President Mukono olwaleero. Enteekateeka za President Mukono nga bwe yakedde ku ssaawa 3 yabadde amaze okutuuka mu Kalagi n'okugulawo ofiisi agende nakifuma agenda akole omulimu ate ejja okusala ajje agwe Namawojjolo oba mu Mukono North okujja asale agende e Kayanja akirire ekisoga ajja gendako e Katosi, then from Katosi ajje Mukono municipality. Yes, twawulidde wabaddewo ne contestation ku ky'okuggulawo ofiisi eno y'e Mukono. Ekyo kyo mukomye kuki? Ekyo mateeka kiteekwa okubeerawo kubanga ye coordinating region eno ya Greater Mukono. So ekyo tukisuubira kikyali ku program? Kikyali ku program. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you